Uganda mubbi yajja na kaveera ayagala genda na loole simanyi akayimba baali bakayitawe bati. Okusinza ku information gye tufuna, Miss Uganda Stella Nantumbwe bw'atyo bw'alagiddwa mbu azeeyo ebintu bya bbaawe oluvannyuma lw'okwawukana nga n'ekibaawukanyiza tetukitegedde. Baneeno yamuwanjula bbaawe nabakola n'embaga. Stella Nantumbwe yali Miss Uganda mwaka gwa 2013 eyali Miss Uganda era nga kigambibwa mbu bafunyeemu kaawa obutakkaanya ne bbaawe omulungi. Oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya, information tugenzo gifuna ng'emaze okubeera ng'esajjuka nga kigambibwa nti okusinza ku Kano Nakalema Edith yamulagidde n'amugamba nnyabo tetuganye muyinza obbeera nga mwawukanye naye kwata loole y'omusajja y'ebintu byonna bye wavaayo nabyo obizzeeyo byonna yes okwawukana ako kiryoke mwawukane waliwo ebisobye yes bisobaganye naye kwata buli kintu kya musajja okizzeeyo. Ekisookera ddala bagamba ba Miss Uganda tebafumba mbwa abalungi tebafumba naye akyali kizibu nnyo kusinza kuba Miss Uganda babaddewo batono abafumbiddwa ng'ogyeko ndowooza Zuwena noono naye kwegamba obala batono however ate n'abatono abadde nga abafumbiddwa nabo batulazeemu nera ekintu kigaanye. Stella Nantumbwe tetumanyi kikyamugjeyo tetumanyi byasobaganye bitya kubanga obufumbo tebabumazeemu bbanga ddene bakamala okubeera nga bayanjula kati n'okubeera nga bakola embaga yaabwe. Actually mwaka nga gumwawe emabega katono ssaawa zinene okigambibwa mbu obufumbo bwo bwasaanyeewo. Obufumbo okubeera nga bwasaanyeewo Kano Nakalema Edith ye tagambyeko kuba kigambibwa mbu ye ne maama we batutte ebintu by'omusajja naye nga bamulagidde yes g'okutawanyika genda yonna gy'oyagala okubeera ng'ogenda naye ebintu by'omusajja bizzeeyo. Wano Cosmax Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.